Kansubire nti ebintu bitambula bulungi eruuyi eyo. Omanyi ensangi zino ebintu byo amazima gali nti si birungi. Mu buli ngeri yonna, mu buli mbeera yonna, tulina kubeera nga tuli bagumiikiriza. Kubanga embeera yo tetambula bulungi mu ggwanga lyattu lino erya Uganda. Kubanga ensawo z'omusana guzaaseemu, sente tezirabika, gw'obanja tayagala kubeera nga okusasula ate naye ayinayo gw'abanja. Kale n'embeera bw'etyo bw'eri. Naye nga tukyali mu kutoba okulaba nga tuva mu mbeera ey'obwavu. Naye ate tulinamuko ekizibu ekirala okuwamba abantu ko kukyagenda maaso mu ggwanga. Omusirikale yazze n'atuyitako n'ayimirira awo wennyini we tuli. N'awa oda nga omuntu amaze okwokinga emmundu n'atugamba buli muntu waali agezaako okwenyenya. Baatugambye tulina abantu be twagala wano. Naye nga batugamba nti abantu be twagala abo kwe kuli Musiraamu ne Keni. Baneeno nga bagamba nti Musiraamu ne Keni ffe tetumumanyi wano eno. Era olwaganya okutegeera nti kati Musiraamu ne Keni taliiwo, bano ne babatwala. Era ne bagamba kyamaani nti bano abantu tubatwala Kawaala. Kale nekyo genda maaso n'okubeera ng'okiraba nti tetulina kubeera nga tulowooza nti ebyo byaggwaawo. Kino tekiriko kugamba nti byabe ya bufuzi, nze sijja kubyeyingizaamu, wabula buli muntu yenna kasita obeera Munnayuganda kino kikukakatako. Kubanga tulabye bangi nnyo abagenda maaso n'okubeera nga abantu baabwe bawambibwa oba batuusibwako ebikolobero ebitali bimu nga talina wakakwate konna ka bya bufuzi. Okiwulidde? Kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti ebyokwerinda byaffe ebiseera bino oba ebiseera ebisinga obungi byo okunoonyereza bakukola luvannyuma. Kasita bakukwata nga bakuteeberezebwa okuba omuntu gwe banoonya, ojja kubeera nga ogenderamu awo. Kale no tulina kubeera nga tuli beegendereza. Abantu 15 bawambiddwa, drone yabaze ne bawamba mu kitundu eky'Ekawaala. Abantu bano n'okutuusa olwaleero tetulina bakubeera nga tumanya wa we bali. Yadde nga poliisi yavuddeyo n'ebeera ng'ekakasa ng'eyita mu mwogezi waayo wa Kampala n'emiriraano, omukulu Patrick Onyango, ng'agamba nti ebitongole byabyo ebyokwerinda ebikolagana ne poliisi bye byagenze maaso n'okubeera nga bitwala abantu bano balina okunoonyereza ku bali mu kkola. Wabula ekibuuzo kiri kimu nti bitongole ki ebyo byokwerinda ebigenda maaso n'okubeera nga bibeera n'obuvunaanyizibwa oba nga amateeka gabiwa olukusa okubeera nga bikwata abantu. To arrest yo baba nga babiwa waliwo amateeka agabiwa katugambe balina bakwata mu mbeera efaanana etya. Kubanga ekyo kibuuzo ky'amaanyi nnyo. Abantu bangi nnyo bakyagenda maaso n'okubeera nga babuzibwawo. Gendako mu kibiina ekya National Unity Platform, mu kibiina ekya NUP, bantu bangi nnyo babuzibwawo, abamu baateebwa, abamu bali mu makomera, abalala tebamanyiddwa luwa gye bali. Naye nga abalala bakyagenda maaso n'okubeera nga bakola ki? Nga bawambibwa. Kikolwa kyakubeera nga ffenna Bannayuganda ndowooza tusitukiramu. Kusooka nga tumanya baani abakwata abantu bano. Tuyina abatambulira mu drone tetumanyi kitongole kye bakoleramu. Naye olwaleero otwogerera wano abantu 15 nga bawagizi ba NUP bawambiddwa Ekawaala. Ekawaala wano okiro ekikeeseza olunaku olwaleero 15 ne batwalibwa ne baggyibwawo ku kyalo. Tuyina abantu betuze tuyako, tuyina muganda waffe Jumushidi Kavuma tumunoonya tetumanyi wa wali yawambibwa amasanafu nga wambibwa drone. Tuyina muganda waffe omulala abazze babulawo ab'enjawulo n'abazze batulugunyizibwa. Naye nga byonna babikola batambula n'emmundu bali mu bitongole bikuumaddembe. Wayitawo ennaku nga abantu bamaze okukaaba bakubye omulanga, poliisi neevaayo n'ereeta abantu bano mu kkooti. Bwe baleeta mu kkooti kati golowooza abantu bo balowooza ani abadde atulugunya abantu. Kiyinza poliisi yennyini ebadde ekikola. Emaze okubaleeta mu kkooti ne bikomaawo, eddembe lyabwe terirwaniriddwa okulaba nga bafuna obwenkanya ku kutulugunyizibwa okwo kuba kubakoleddwako. Kubanga abantu abasinga obungi balina information. Ate bwe baba bazze gye muli mubeera abantu abeegonjebwa okubawuliriza ate n'okubawa ekitiibwa kyabwe ng'abakulembeze ba LC. Kijja tuyamba nnyo okwanganga embeera eyo tuzimbe obumu. Okay, poliisi evaayo netegeeza nti bitongole ebikolagana ne poliisi mu nsonga z'ebyokwerinda, wabula amateeka gabiragira okukwata abantu bano mu ngeri gye babakwatamu. Kuba kati abakulu bano bakwatiddwa okuva Ekawaala ne babategeeza nti babatwala poliisi ey'Ekawaala. Naye baatusoka poliisi ey'Ekawaala nga tewali n'omu alabibwako, nga tewali muntu yenna. Okiwulidde?
kale n'embeera ye erabika nga ya bunkenke, embeera yakweraliikirira buli omu waali. Tekiriko gamba mbu nze siri wa byabufuzi, tekiriko gamba mbu nze simanyi ebyobufuzi, sikola ntya, naye embeera ejja kutuuka naawe obeere nga olina engeri emu oba endala gy'okosebwa mu nsonga eno. Omuntu wajja kuwambibwa, oba gwe kennyini bakuwambe nga bakuyita omuntu gwe baagala okubeera nga bakwata, bakutulugunye, kitegeerekeke luvannyuma nti si ye gwe gwe babadde banoonya. Kakati nno ensonga endala eyongedde okubeera nga erinnya enkandaggo ensangi zino, bannyinaffe bangi nnyo, abaana ab'obuwala ssaako n'ab'obulenzi bagenda emitala w'amayanja mu mawanga ga Buwarabu okubeera nga bakola. Naye okugenda okukola si kibi, wabula mubeeramu ndowooza okusanyuukirira ennyo mu kugenda okubeera nga bafuna emirimu okukola, ne kireetera okubeera nga wabaawo ndowooza emitendera gye tubuuka gye twasaanidde okubeera nga ate tulina okumanya. Kubanga ekyokulabirako oba ensonga esooka nti yes, tugenda okubeera nga tukola ne twerabira okubeera nga tuteekawo communication oba enjogerezeganya gye tujja okwogerezeganyaamu wakati waffe, kampuni etutwala ssaako n'abantu ababeera basigadde ewaka. Ekyo ne tukyerabira, n'olowooza nti gojja kubeera ng'oyogerezeganya n'abantu b'olese ewaka. Bw'ofuna ekizibu kiba kitegeeza nti awo abantu tebalina we batandikira. Kino nkyogedde kubanga waliwo famire emu, si kubanenya, si kukola ki, wabula bali mu kunoonya omwana waabwe, sisita waabwe. Gwe bayita Zahra Kawuma. Zahra Kawuma yagenda eweero okubeera ng'akola, e Saudi okubeera ng'akola. Bw'atuuka e Saudi yali ayogerezeganya n'abantu be, wabula ekiseera kyatuuka n'abategeeza nti bamukutte, gye bamutwala tebategeerayo. Yasemba ndowooza okwogera nabo ng'abaweereza eddoboozi nga bagamba bamututte mu ddwaliro, wabula tebamanyi kye bagenda kukola ki, tamanyi kye bagenda kumukolera mu ddwaliro. Kuba ffenna tukimanyi nti omuntu ensangi zino ensonga nnyingi nnyo ezigenda maaso n'okubeera nga ziraliikiriza naddala mu bantu abali e Buwarabu, kubigambibwa okubeera nti bayinza okuba babajjamu ebitundu byabwe eby'omubiri, batulugunyizibwa ne mu mbeera efaanana bw'etyo. Gyebiri ebyo bye bireetera abantu okubeera nga basingirira ddala n'okweraliikirira singa babeera babaze akaseera nga teboogerezeganya na muntu waabwe, oba nga waliwo embeera yonna ebategeezeddwa etali nnungi ku muntu waabwe. Kakati nno omwana ono Zahra bwe yatwalibwa mu ddwaliro ne we buli kati tebaddangamu kumuwuliza. Kampuni eyamutwala erabika nayo communication oba teyateekawo kwogerezeganya kulambulukufu na baŋŋanda za mwana ono. Si yasoose, bantu bangi nnyo bazze beemulugunya ku baana baabwe abagenda okukola, wabula ate kampuni ezibatutte ne zibeera nga teziteekawo nnyo mbeera ya kubeera nti abantu bano wabeerawo okwogerezeganya mu buli mutendera, buli stage. Zahra bw'abanga yali mulwadde, kampuni ki ekyakugaana okubeera ng'otegeeza ab'eŋŋanda za Zahra nti Zahra mulwadde, olyoka oveeyo kati nga bamaze ennaku nga teboogerezeganya naye? Kampuni ezitwala abantu ebweru zino nazo zirina engeri gye zigenda mu maaso n'okubeera nga mu kubatwala zifa bufi ku ssente, ne zirabira okubeera nga zongera okusomesa abantu bano ab'eŋŋanda z'abantu be batwala n'abantu bennyini be babatwala, n'okulaba nti bateekawo okulambulula okusaanidde ku nsonga ya communication nga bw'eneebeera. Tibannange omunaabeera nga Zahra temusobodde kwogerezeganya naye, mukole bwe muti ne bwe muti. Tebibeerawo, bafa ku ssente, ne batwala abaana ne babonaabona. Ate n'ebiseera ebisinga nti bannyinaffe abagenda ebweru n'abaana b'obulenzi, bwe tutuukayo ate ebiseera ebimu tulina engeri gye tweyisaamu etali nnungi. Oluusi bubeera butamanya, oluusi ne tulowooza nti ffe tujja kubeera nga tuleeta olukujjukujju ate gye tutamanyi, ne tweyisa mu nneeyisa etagwanidde. Jjukira eyo oba toli waka, weeyise mu nneeyisa egwanidde.
kale nno twetaaga okubeera nga tumanya ng'abantu bano bagenda ebweru okukola. Ab'eŋŋanda tulina okubeera nga kino tukiteeka nnyo ku nninga, okubeera nga kampuni zino tuziteeka ku nninga, okubeera nga zitunnyonnyola singa omwana waffe gwe mutwala tunamala olunaku nga tetwogedde naye, oba singa tetumanya bimufaako, ani gwe tujja okwogerezeganyanga naye. Kuba eyo nsonga nkulu nnyo, ekyo nakyo kibeere nga kitegeerekeka. Naawe gwe batwala teekawo enkola ng'ogamba nti munnange bantwala naye bwe munaaba temwogerezeganyizza nange, ani gwe banaayogerezeganya nange? Omunoonye mulabe nga mubeerako n'engeri communication gy'enaatambula. Amakampuni gano mugateeke ku nninga, agamu nago geeyiiya bweyiiya. Kino kintuusa ku nsonga eyabaddewo. Kampuni ya B-Forward, simanyi abasinga obungi mu kibuga no mugimanyi, erina n'amatabi ag'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga, erinaako e Masaka ssaako n'ebitundu ebirala. Erina amatabi mu mawanga ag'enjawulo mu Africa, mu Europe ssaako ne Bulaaya yonna okugendera ddala mu maaso, mu mawanga ag'enjawulo. Kampuni eno eya B-Forward ediringira mu mmotoka, ti abantu bagendayo nosasula ne bakuimportingira emmotoka ne bagireeta okuva e Japan. Kakati nno kampuni eno emazeewo ebbanga eriwera era abantu badde bakolagananga nayo, naye bwe twogerera erabika nga yadduse ne ssente z'abantu. Abakulu mu kampuni eno tebalabikako, badduse ne ssente z'abantu eziri mu billions and billions. Kati kino kitutegeeza nti ffe abantu ba bulijjo tufe tulugwamu. Tulina okubeera nga tubeera beegendereza nnyo mu bintu bye tugenda maaso n'okubeera nga tukola. Kubanga kampuni emazeewo ebbanga eriwera, abantu babadde bagyettanira, ebadde ekola bulungi emirimu gyayo, ne from nowhere neebula. Poliisi ekakasizza nti abakulu bali mu kubanoonya. Aba kampuni ne ya B-Forward ebadde ereeta kuno emmotoka. Kaakati nno kikutegeeza ki? Nti bw'oli bw'oba ng'odiiringa n'omuntu yenna, yesu okubbibwa kubeerawo, waliwo by'oba tojja kusobola kubeera nga weewala, naye tugezeeko okubeera nga tubeera bagezi, bakujjukujju, si kumalagga. Omuntu ne bw'aba nga abuzeewo ng'olina w'otandikira. Kale B-Forward badde manyikiddwa, era eyo oyinza okugezaako okubaako ne w'otandikira, naye amakampuni agasigadde agatamanyikiddwako, bamawandiise oba sibawandiise oba gaani, olw'okuba owulidde nti olina kye weetaaga n'odduka buddusi n'ogenda okubeera nti bakolera ky'owulira ng'oyagala. Leero tulina amakampuni agawera ssente agali ku online, ku internet. Tulina okubeera nga ebintu ebyo tubyegendereza, kubanga kakati we twogerera ekitongole kya AMRA ekivunaanyizibwa ku bamanerenda kyavuddeyo. Of course waliwo etteeka lye baakola, kakati kiwandiisa bamanerenda bonna mu ggwanga balina okubeera nga bawandiise. Okiwulira, kirondoola obukwakulizo obulina okubeera nga bugobererwa ng'owola omuntu ssente n'omuntu obukwakulizo obwo balina obutuukiriza okubeera nga bannayuganda tebabbibwa. Naye ffenna tukimanyi nti ebitongole by'eggwanga lya Uganda ebisinga obungi bimala geekolera, bikola gaddi b'engaliye. So kiba kitegeeza nti olina okubeera nga oli extra careful mu kintu kyonna ky'ogenda okukola. Bamanerenda abo ab'oku intaneti olina okubeera nga obeegendereza. Abamu balinga zino kampuni ezabaddewo zi BLQ, zi KYEEYO, olina okubeera nga tuzeegendereza. Nabadde nno omukungu kwenjogerako naye, Mukulu Nelson okuva mu director mu kampuni eno ya AMRA, bebamu kubakola ku registaringa abamanerenda, nankakasa nti bamanerenda abo ab'oku online tebannaba kubaawo mateeka gabafuna, tebannaba kufuna ngeri yakubaregulatinga. Kitegeeza nti bonna abakolerako basobola okubba ne babulawo. Yes, bakunkarejinga nti baba bakubbye genda owaabe, genda mu kitongole kino obeere ng'okitegeeza nti bakubbye ebintu ebifaanana bwe bityo, naye chances zibeera nnene obutakomyawo ssente zo, obutazifuna.
olina okubeera nga tuli beegendereza bannange. Bantu baavu, abantu kati banoonya ngeri ya kufunamu ssente. Omwaka guguno gugwako ate omwaka buli gugwako abafere beeyongera. Jjukira babeera bakimanyi nti abantu oluusi abali emitala w'amayanja abadde bali ku KYEEYO bakomawo bali mu kujja na ssente, oluusi baweereza abantu baabwe ssente ez'okubayisa mu nnaku zino enkulu. So babeera bakola obukodyo bwonna obw'okubeera nga bababba. Eno Uganda we tuli buli omu olina kubeera nga weebeereramu. Bw'osumagira owedde, faayo nnyo okubeera nga togenda mu maaso nakubanga kikutwaliramu. Nze ngenze akajja obunaku keemanya.